nga fena twetegekera akalulu akagenda okubindabinda mu mwaka ogujja 2026 abagenda mu maaso n'okuba nti begwanyiza entebe y'obwa pulezidenti bagenda mu maaso n'okuba nti beesowolayo. Abamu ku abo bavuganyako gye buyise, abamu ku abo bapya nga Nandala Mafaabi, tetumanyi oba Lord Mayor Elias Lukwago anaasobola okuba nti naye ajja, naye ate nategeddeko nti omukulu Munyagwa naye kwali kugatta musajja mukulu amanyikiddwa nga Muhammad Nsereko. Abamu ku abo nawuliddeko mbu n'ow'ebitaano Mathias Mpuuga naye yeteekateeka kuba nti ajja, ate nga oyo nno yaleese omuyimbi amanyikiddwa nga Alien Skin oba Patrick Mulwana okuba nti amobilizinga abalonzi be mpola mpola. Wabula noono aliko babayita ba incumbent President Yoweri Kaguta Museveni namukadde kwali, naye ng'ate waliwo omusajja azenga azoganya. Omusajja ono muyimbi munakatemba ate nga muyivu, yasoma amateeka akyagenda mu maaso n'okuba nti ebintu abikola. Bwenjogera ku musajja ono I think muto, mbula kalevu, muvubuka alabibwako era nga posta gy'olaba ekulagira ddala nti oba oliawo omusajja aze kuba nti oba oliawo ateekawo embeera. Njogera ku musajja akyasinza okuba nti ayagalibwa abaana bawala n'abakiyala mu Uganda. Bwenjogera ku musajja ono yaliko president wa Firebase era nga yakyali. Omusajja ono gwenjogerako yaliko MP wa Kyadondo East. Omusajja ono gwenjogerako ye bba wa Babi Itungo Kyagulanyi, Tata Solomon Kampala, Tata Sharon, Tata Shadrack n'abasigaddewo. Njogera ku muganda wa Mickey Wine, njogera ku muganda wa Banjoman, njogera ku muganda wa Eddie Yawe, ate nga njogera ku musajja Enjasa Bigu, Badman from Kamocha, njogera ku Kyagulanyi Robert Sentamu Lubereta Tembo oba Tendo obutembo owokubiri. For now, banji bazze boogera, banji bazze bakangakanga, banji bagezezaako okuteekawo embeera okunafuya. Naye ng'ate bw'otunuulira omuvubuka amanyikiddwa nga Bobi Kyagulanyi, ebiduduma tabitidde. Tatidde drone, tatidde kibooko zamukubibwako era zagenda mu maaso n'okuba nti afuna, tatidde kuwambibwa kwa mikwano gye, tatidde kuba nti afuna okutiisibwatiisibwa kwazenga afuna, asobole okuba nti asibira ddala omusipi asobole okuba nti akomawo okuvuganya mu kalulu mpola mpola. Banji bannayuganda enkuyanja okuva mu nsi ez'enjawulo abagenda mu maaso n'okuba nti ffe ku Kyagulanyi nga bagamba nti ku Kyagulanyi kwe bafiira. Abalala nga bagamba nti oba oli abalina options endala, abalala bagamba nti bajja kugenda entebe mu ntebe ku bigere. Ate kakano akalu k'omulundi guno kavaawo mpitewo bakatumye protest vote. Genda olonde omale okakuume, genda olonde okalinde okakuume tebakakwatamu. So Bobi Wine avudde n'alaga interest mu kuba nti yeesimbawo, era no of course banji kwabo bannayuganda abagenze maaso n'okuba nti basanyuka balabye poster. Bw'otuuka ekavule bannayuganda bagenda maaso n'okuba nti basonda ssente ezinagenda maaso n'okuba nti ziyambako kandidate waabwe okunoonya akalulu oba okufeefeeta akalulu mu ggwanga lyatu Uganda lyonna ddamba, era ng'oba oliawo bangi abakyagenda mu maaso n'okuba nti bamusonderawo yadde ng'ate obunkenke bukyaliwo. Jjukira ku mulundi guli bagamba nti omukulu yagenda mu maaso n'okuba nti akakwatamu, ekyo sikimanyi bulungi, naye ng'ate ku mulundi guno abakulu bano batusuubiza okuba nti bakakuma butiribiri. Batugamba ofuna ndagamuntu tuzirina ffenna, naawe esuubira ndaba ogirina. Ekibuuzo kiri nti 2026 ani gw'oyagala abeere pulezidenti wo? Effort ki gy'ogenda okuba nti oteekamu okumakinga sure nti oyo gw'oyagala yalinnya mu ntebe? Katugeze ye Bobi Wine bw'atuuka mu ntebe y'obwa pulezidenti, kikyoyagala asookereko okola olwo nno ekinakusobosesa okuba nti oba oliawo
kikyoyagala sovereignty asobola okola oba atandikirako okola ng'alinnye mu ntebe ya bwa president olwonno kikusobozesa okuba nti weyagalira mu ggwanga lyo. Bannayuganda ensangi zino bagamba okuwambibwa kususse, okutiisibwatiisibwa kukyagenda mu maaso n'okuba nti kugenda mu maaso. Drone zikima abantu emisana n'akawungeezi, embooko zigenda mu maaso n'okuba nti zikubibwa abantu ab'enjawulo. Kati twebuuza ku mulundi guno okutiisibwa kunaakendeerako, kubanga ffenna twalyagadde okuba akalulu. Naye bw'obanga bw'ogenda ku mikutu gya X gye mugatta abantu, omukutu gwa X basuubiza abantu kuboogeza Lunyankole, basuubiza abantu kubateeka mu basement, basuubiza abantu okubalinnya ye ne pulezidenti w'abantu mpulira omukulu omu ng'amuyita Bobi. Ye bannaffe, ye okkiriziganya n'abo abayisaamu abantu amaaso, okkiriziganya n'abo abanafuye abantu abalala. Waliwo ensangi zino ayita munembuka Bobi, abaana ne bagamba nti yadde muyita Bobi, abalala bamuyita nabo mutamiivu. Neŋŋamba ate nno amanyi n'okuwamba abantu n'akutwala mu basement. But I think Bobi Wine ali so serious ku guno omulundi, ajagezaako okuba nti akola oba oliawo okuzibikira ebituli oba emiwaatwa be yali avuganya nabo gye bakozesa okuba nti oba oliawo bamukuba akalulu. And I think this time round tewajja kubeera nnyo excuse, kubanga kano akalulu bakayise protestive vote, vaawo mpitewo. Abantu bagamba nti emyaka 4 Museveni gyabadde mu ntebe gimala. Newankubadde ng'ate abalala bagamba nti muzeeyi tova ku main. Simanyi gwe kyogamba because oliwaddemu okuba nti wagira omuntu gw'oyagala. Sinze wano kuba nti nteekawo mbeera, wabula ngezaako okuba nti nange ntuusa ebirowoozo byabo oba oliawo bentera okuba nti mpangaliramu n'ebyendaba ku mikutu gya internet. Abantu bagamba nti Bobi Wine agwanidde okuba nti afuuka pulezidenti wa Uganda. Abalala bagamba nti oba oliawo yalize n'atuwonya musibira mu bbwa, gavumenti eno eyaba musibira mu bbwa. Olwanno simanyi gwe kyolowooza. Obulyake bwafuuka obulyake mu Uganda, enguzi yafuuka enguzi, abantu oba oliawo babyese money laundering, bantu babeera n'amasente mu mayumba, abantu babye sente za gavumenti ne bagenda maaso n'okuba nti bayinaayina. Oba oliawo enguzi ereetedde eggwanga lyaffe okusigala emabega. So abantu bakooya obulyake, abantu bakooya abantu okubafiirako. Omuntu n'ofiira ku banno n'obafuga emyaka 5 as if Uganda temuli bakulembeze balala. Asono lwekyo bannayuganda ebyo babikooye, bagamba nti ekimala kimala, muzeeyi ne kabineti y'omutuuleko wansi tufuneko bamusaayi mito. Nsuubira awo wetugenda anaabanga ayogera olulimi olulala, nsuubira ajja kuba nti oba oliawo atankanyi bajja standinga. But Bobi Wine yasazeewo okuba nti ajja okusobola okuba nti aweereza bannayuganda, era yavuddeyo n'abagamba nti tewali kukangakanga, yali okutiisibwatiisibwa. Ayagala buli agenda okuba nti amuwagira anywere ku mazima nga tewali kutiisibwatiisibwa. Era nawe anaagezaako okuba nti awutiisatiisa bannayuganda, ojja sigala ku likodi mu kamera, ojja somerako mu byafaayo nti gwe eyagenda mu maaso n'okuba nti olemesa bannayuganda okuba nti beerwanako nga balwanirira eddembe lyabwe ery'obwebange. Eddembe ly'obwebange nno mulimu okuba nti omuntu akola kyayagala, mulimu eddembe ly'okuba nti omuntu alonda omukulembeze gw'ayagala. Newankubadde bagamba nti mumala okulonda ate ne balangira birala. Kati awo simanyi oba omuntu aba afunye eddembe ery'obwebange ng'alonda omufuzi gw'ayagala, munnabyabufuzi oba omukulembeze we gw'ayagala, kubanga bagamba nti ennaku zino ne mu kamyufu kaabwe tugenda maaso n'okuba nti tubalaba balwana ne bakuba abantu amasasi, balwana kwegamba olinajjayo ejambiya. Just kamyufu bumyufu. Kati abantu bwe batyo ketugendako ketugendamu kebayita protestive vote, bannaffe abanufu ke batuumye tebajja kuba bannaabwe balala masasi. Naye nga
nsubira eddembe Munnayuganda wadembe okuba nti alonda omukulembeze gwayagala ate Munnayuganda wadembe okubeera ne freedom ye ey'okwogera. Ano wengambira bannaffe abatutwala nti mulekeraawo kutiisatiisa Bannayuganda. Oli baavaayo nayogera ku bikyamu ebigenda mu maaso n'okuba nti byapeninga mu ggwanga lyattu Uganda, mugenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo mubasuubiza okubaleetera drone. Ate nno ekyo kye mukola kikyamu ekyokuba nti mutiisatiisa Bannayuganda. So n'olwekyo nsuubira Bobi no yagezaako okuba nti alwana. Bobi Wine nno ali serious guno omulungi. Office yaziteekawo ku kitebe abantu bagenda maaso n'okuba nti bagenda okuba nti basonda ssente era ne post ebifaananyi bagenze maaso n'okuba nti batta PDF oba document mu kifaananyi ekyo ne bakisharinga ku social media. Abantu bagenda maaso n'okuba nti baprinting ebipande newankubadde bagenda maaso n'okuba nti baprinting ebipande. Bobi Wine gy'atasobola kuba nti atuuka Bannayuganda bali willing okuba nti bamutuusaayo nga baprinting ebipande byabwe ku sente zaabwe mu time zaabwe. So n'olwekyo kana akalu kavaamu mpitewo. FDC yalesena n'aba mafaabi mpola mpola. Omwana yenno Mugisu, one of the promising bali aba promising leaders newankubadde temu yaabwe yagenda maaso n'okuba nti obaolyawo Kyagulanyi abayingiramu mpola mpola. Twebuuza 2026 nigwo ogenda okuba nti olonda mpola mpola. Nkikulekedde naye nga Bobi Wine yoyo official poster yeyo agamba agenda kuba nti azoganya mu kulonda okujja. Anajjako mu 7 oba nedda anasobola okuba nti asukuluma ku mansere ku bannandala mafaabi ba Lord Mayor Elias Lukwago ku Gataba Munyagwa oba nedda. Buli ensi yonna etunulidde Bobi Wine. Akalulu kano kalina okubeera nga ka mugaso nnyo eri Munnayuganda naye ate ka mugaso nnyo eri abo abaagala enkyukakyuka. Ka mugaso nnyo eri oyo akulembeddemu enkyukakyuka. And of course ani akulembeddemu enkyukakyuka ye Bobi Wine. Bapita Ntambi Jimuso omukutu gwa 256 verse range. Njagala kuyita buli Munnayuganda alina ebirowoozo ebyenjawulo ku ggwanga lyo ng'oyagala enkyukakyuka obanga owagira gavumenti eri mu buyinza ojje tukubaganye ebirowoozo. Saagala tugambe nti eno platform yeekubira. Njagala mumpe ogwe wenna asobola okuba nti ojja ku platform discussinga ku nsonga zino. Enamba y'essimu eri 0787009535. Nja kusaba ojje tukole appointment tudiscussinge ku nsonga nga bizitambula mu ggwanga. Oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki oyanirizibwa okuba nti ojja ne tukubaganya ebirowoozo mpola mpola. Bye bye for now. Bampita Ntambi Jimuso katukwatagane mu episode eddako mpola mpola.